Bonna Baseke. Radio Simba. Ebanga mazeddene nga nkola analysis ku ekitiibwa John Ken Lukyamuzi the man era nempandiika ebintu byateekeddwa okukola okulaba ng'abeera successful mu kyakola naye obuzibu bw'alina tawuliriza tukyamwenyumirizaamu olw'ettutumu n'amaanyi g'alina nti amanyi okugiriya alina engeri gyayogeramu n'abutukira ne bamemba palamenti abalala ng'era omufuzi omulungi bw'abeera so kiriwo ekitiibwa John Ken the man si kyekikulu kaakati muzeeyo omazeemu amaanyi kati ekikulu kiki naye ekintu ekikulu kiri nti nze ng'omuntu nyinza n'okuba nti siri mukulembeze mulungi nnyo weewaawo ndowooza nti ndi mukulembeze olina engeri gy'oletamu emboozi zo n'obuutikira banno ne kikuleetera okuba nga ssaawa yonna osobola okukomawo mu paliamenti nga emyaka 5 giweddeko gye baakuwa oba lwakuba oteekamu akagiraasi si kyekikulu kaakati kiri ki naye ekintu ekikulu kiri nti kola kwange obulungi ne mba nga abuutikidde bannange tewali nsonga lwaki ne mukulonda okujja sipi tewamba bifo bingi kitegedde tugenda kufuna ddi obuvunanyizibwa naffe tufuge ku ggwanga lino man si kyekikulu naye ekintu ekikulu kiri nti tosobola kuwangula lutalo lwe tuliko kaakati mu bibiina ng'abantu bataddemu mpisa ate kati nembeera gwe nyinza okubuutikira buli ensona nengibuutika kakananga nze nfuze eggwanga lino si kyekikulu naye ekintu ekikulu kiri nti as a leader I don't intend to overstay in power. Lwaki kati pulani yeriki sosoka genda olwo n'ensonga gye njagala okwogerako abachina bakola 7 baga nti obupiira bwaffe betukozesa ennaku zino sayizi ntono tulaba nti twetaagayo sayizi ennene ez'abadinka ngeezo kuba kati kikulu nnyo mu biseera bino kuba wano si kyekikulu naye ekintu ekikulu kiri nti I am a debating performer. Bonna Baseke. Radio Simba.